amagezi genkuwa duke omugangawo kyakusaba kyobomuwa kubanga force gyenkuteekako yaba champion singina kulogesa nkoko yatalina sente zagenda kulambuzi. Wetuwugirira ssaawa zeneno Alien Skin avuddeyo n'atabukira aba-Foot Soldiers bonna n'agamba nti no ebyokulwana kirabika takyasobola wabula agenda kubeera ng'abaloga. Vidiyo eno njagala ogiba obudde ogenda kuseka ogambye ddala byaddala ono omusajja wa yazinza okubeera ng'azaagata. Mujjukire bulungi last year yasobola okuvayo n'agamba nti no His Excellency Robert Kyagulanyi byaddala mbu amusinga amanyi. Njagala abe vidiyo eno ate mulowooza n'empuuga mu maaso awo tebamuwadde ebibi banamasaka. Vidiyo eno nayo njagala ogirabe yonna mpaka bwegayo. Tamala Mirundi Junior mu maaso awo tumukuletedde olutalo lwennyini ku mpuuga alusinkudde. Kale katweyongereyo n'ekyatulese olunaku olwaleero nga tetunagendayo mbadde nsaba osooka ogimpereka like ebirengeso otambule tukirawo bonna abanjegedde okumanya kweno information naddala aba-Foot Soldiers wamu n'abo ba-Fangon Soldiers aba Alien Skin. Olunaku olwaleero nga bwekugambye omukulu kirabika ebyaddala waya zaamala dda okubeera nga zigata. His Excellency Robert Kyagulanyi abaana bagamba nti no buli omu anagezaako okubeera nga lumba enkyukakyuka mujja kulaba ebikola bye nga bitandise okubeera nga bikyuka ate ebyaddala Alien Skin simanyi nakumanya naye byayogera naku zino tebikyakwatagana. Oba mwetegereza bulungi njagala kumanya mu ndowooza mu comment section mulowooza n'omusajja ebyaddala ssaawa zino ayimbira mu ggali ya Bobi Wine kiki ekiyinza omutuukako. Sooka birabe tumale tweyongereyo. Penge tamale luwiraiti chicken chida price abawo good life kamilioni ne family ye bani aje bazijonkira balala chalomu nentambi tumuteke aganaga kitegedde nekatomu tukateekeko nako tukaloge bonasi kati omuloga abaloga yaliwa sibaloga kufanya mbaloga kulaba nga bafunye ekizibu gambe kusajja twakatugamba nga ntukola ki mbaloga kubeera nga example sibaloga nti njagala nnyo neja simbaloga kubeera nga ki nga example baka era buli omu akola amagezi gonna oba nawe ogenda n'ondoga oba ogenda weetangira bro gwemmenyo ogenda kufuna ekizibu nawe abadanjokera n'omwana muli bambwasi ate kyaba matiro ne bulambu no ne bonsanga ne bwekaba kaze okunsanga obwo bumene bummenye muzidukizanga nti wagamba obusajja tobumatira fiti ne ulawanga nerabidde onzijukira nga mpakisija ko kiwanda tokamatira n'omulala gwesimenyi omubbi nakakuddeko nako amagezi genkuwa duke omugangawo kyakusaba kyobomuwa kubanga force gyenkuteekako yaba champion singina kulogesa nkoko yatalina sente zagenda kulambuzi manya sadda akayente ogenda bonna akalowooza okolunaku nga tumulogo wuuno nekirala kwalobwa awadi abakola za awadi nabagamba muntukire mu mbuzi oba zina awadi zikozesa ekitiini tukwataganye awadi baziwizidoyinga batenogamba ekidamu kweteka mbintu Right, ebyo nga tubitadde ku mabbali nkugambye omuntu yenna awalana His Excellency Robert Kyagulanyi byaddala nze mba simanyi nakumanya kiki ekyaleko. Njagala olabe namungi w'omuntu anti bagamba nti no His Excellency Robert Kyagulanyi abantu abawa ssente bamugoberere. Imagine those people, njagala obale omukomu okimanyi ekyo kisobola okujjuza cricket over eyingiramu abantu bameka 3,000 ebejjudde. Imagine abo boka basinga abali mu cricket over. That means that His Excellency Robert Kyagulanyi ali kutambula n'abantu abasukka 5,000. Okitegedde ekintu ekyo, which means that His Excellency Robert Kyagulanyi yaba alina abantu 5,000 awo. Abantu 5,000 basobola okonvinsinga abantu balala 10,000. Abantu 10,000 basobola okonvinsinga abantu kakadde kamu. Abantu kakadde kamu basobola okonvinsinga bukadde 10,000. Njagala osaka birabe na Hajjati Nakalembe nabyayogera tumanye tweyongere ne His Excellency Robert Kyagulanyi. Salamu alaikum. Hajjati Nakalembe omusomi w'edduwa. Bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa. Abali ebweru mirimu gigaanyi papula zeesibye kino kyekyoto kwensabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wekusabira n'ofuna emikisa.
kyobola bangabirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda nze Agati Nakalembe gambawo ennamba yange yeeno 075237529 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno. Bobi Wine webale kutugobera gaffere gano oli yempuga ye bamugobadda lwa bubbi oyo mpuga yabba bitano oyo mbuye wadda akasimu mpuga bali bakusiima kuki okola omulimo go wetaaga okusiima so to do your job in this country chetagati you must be appreciated kati amajaga lwana mu lutalo go tugasiime tutya negwe mpuga muloza tuli basiru you think we are stupid impugo tugamba otya nti bakusiimye ne bakuwe milioni 5 ngabasomesa tebalina zibasasula badokita tebalina zibasasula mpuga novayo nokala mbu otutesete zaffe milioni 5 bakusiimye wali okola mulimo gwo office yo eyali of opposition yalimu bilioni 5 bakusiima kuki kubango yambala bulungi impuga bakusiima kuki olwa majaga lwana mu lutalo tuina amajaga li Somalia go tunagasiima tutya gwatula obutuzi mu parliament woba weewadde 500 bo bansiimye bampadde akasiimo kitange yakolera eggwanga lino mwamu wa Meka. What was my father given? Who worked for this government? Ebyo ebintu byebitunyiza ku government yene. Abagwago okujja ne mubawe ssente ng'abakola temwagala zibawa. Impuga gwe mwawe 5 owange mwamu wa Meka. Omusajja yakolera government yene. Mwatu wa Meka. Kakati ebyobusiimo tewali. Nesiraba nko omuntu gwe basiima kola mulimo gwe. Kati nababaka nabo baneewa akasiimo because bateesa amateeka. Kati mu parliament mwagenda kola yoki. Bwe tuba buli omu tugenda musiima. Kyogamba n'abalamuzi tubawe. Mukubanga abalamuzi basaze emisango. So tubawe milioni 5. You are doing your work. You are doing your work